webale nnyo munnange Farida Nakayiza omulabi wa BBS Telefina anamawulire gambuuze tuli wano mu bitundu ebyekyali wajjala waneeno ku biggwa by'abajulizi abakatoliki ku kiggwa ky'abakatoliki era mu kiseera kino ndi wabweru ew'ekiggwa kino eky'abakatoliki era oluguudo oluva ekyali wajjala wali masanganzira okutuuka wano ku biggwa by'abajulizi njagala okutegeezaako nti lwo lwaggaddwa wali poliisi yataddewo ebimotoka byayo era bayiyewo poliisi bayiyewo amagye okulaba nti wabaawo motoka yonna ejja kubeera ng'ate etaataganya abalamazi abajja wane Namugongo okwetaba mu kulamaga okugenda okubeera olunaku olw'enkya. Njagala okutegeezaako nti newankubadde nga esigadde essaawa busaawa okulamaga kuno okubeera ng'ate kutandika, abalamazi bo bakyali bangi ku makubo gye tuyise era bw'otambulirako ku luguudo lwa Northern Bypass okuviira ddala mu bitundu eby'Ebwayise n'ojja ku Kaleerwe n'ojja mu bitundu eby'Ennaalya enguudo zonna zikwatiriddeko abalamazi nga batambula balina essuubi nti oba oli obudde gye bunaakerera bajja kubanga ate batuuse wano ku biggwa by'abajulizi. Abamu bagenda wano ku kiggwa ky'abakatoliki ate abalala beeyongerayo kutuuka wali ku kiggwa eky'abakristaayo. Ekigenda mu maaso ssaawa eno ze nnyiriri okuva mu balamazi abaakatuuka mu kiseera kino basimbye ennyiriri bagobereragana okulaba nti ate bayingira naye nga olw'okuba nti abalamazi bangi nnyo poliisi yateereddwa ku miryango okulaba nti basooka okubeera nga bakeberebwa abalina ensawo ezirimu ebintu eby'enjawulo bayita mu layini yaabwe ate n'abo abatalina nsawo nabo babaako we bayita ne bakeberebwa ne bagenda okuyingira nga tebataataganya byakwerinda mu kiseera kino wano ku biggwa bya Katoliki e Namugongo. Okwerinda ekirwadde kya COVID-19 kukonako okuteekeddwa mu nkola era ku mulyango omuntu yenna ajja nga talina kakookolo asooka kuweebwa kakookolo n'akambala oluvannyuma n'alyoka akkirizibwa ate okuyingira. Naye ng'oluguudo luno lwonna ndowooza osobola okwekkaanya ab'ebyokwerinda bali mu buli kanyomero okulaba nti bakuuma emirembe, okulaba nti baluŋŋamya abalamazi abajja mu kitundu kino, okulaba nti tewabaawo ate alemesa munne oba omulala. Era nga ku sayidi eri bw'obanga osobodde okwetegereza obulungi nayo oluguudo gye lukoma waateereddwayo ebyuma okusobozesa ate abasuubuzi oba bali ku bizinesi zaabwe obutayingirira makubo ga balamazi. Bizinesi zaabwe bazikolera busukka kuba eri, abatunda engoye, waliwo abatunda ebintu eby'enjawulo, waliwo abatunda sapule, waliwo abatambuza emikeeka, abatunda omo saako n'ebintu ebirala wamu n'ebyo ebigendera kulamaga kuno nga bw'olaba. Era mu kiseera kino omuntu yekka akkirizibwa okukozesa oluguudo luno oluva ekyali wajjala wali ku masaŋŋanzira okutuuka wano ku biggwa by'abajulizi y'oyo alina emmotoka eya ambulensi, alina omulwadde yenna oba omulamazi alemereddwa okubeera nti atuuka wano ku biggwa by'abajulizi naye akkirizibwa okubeera nga yeeyambisa oluguudo luno. Emmotoka z'ab'ebyokwerinda saako n'ez'abannamawulire oba oliawo n'eza gavumenti naye nga zisoose kubeera nga ate zeekebejjebwa bulungi zikkirizibwa okubeera nga zeeyambisa oluguudo luno. Kyokka era ku kkubo kuliko abasirikale abafuba okulaba nti sipiidi oba emisinde emmotoka ezo kwe zitambulira tezikosa mbeera y'abalamazi. Ebyokwerinda byo binywevu ddala nga bw'olaba, abasirikale okuva mu poliisi, kuliko abasirikale okuva mu ggye erikuma omukulembeze w'eggwanga erya SFC saako n'abakuumaddembe abalala we bali nnyo okulaba nti baluŋŋamya abalamazi abajja mu kitundu kino. Kale oba oliawo n'embeera munda nayo bwe twabaddeyo emisana nga nayo ya keetalo, abalamazi babadde bangi munda awo abagezaako okulaba nti ate wabaddewo abayimba, kwaya yabadde eri mu kweteekateeka okusembayo okulaba nti ate esaanira bulungi nnyo okubeera nga ewa abalamazi ekyo kyennyini ekisaanidde ku mukolo ogenda okubeerawo olunaku olw'enkya. Jjukira nti essaza lya Fort Portal lye lyakulembeddemu enteekateeka zonna omuli okuyimba era nga n'okusaba kwennyini misa ejja kukulemberwamu musumba w'essaza lya Fort Portal Bishop Robert Muhirwa Akiiki yagenda okukulemberamu okusaba ng'ayambibwako ba bishop abalala okuva mu masaza ag'enjawulo agakola eggwanga Uganda. Kale bingi nnyo ebikyaliwo naye nga ffe tukyagenda mu maaso n'okulondoola embeera yonna gy'enaabeerera okuva ssaawa eno paka gye tunaatuukira mu mawulire gaffe ag'esiika ate tukutuuseko ebinaba biriwo mu kiseera ekyo ate n'olunaku olw'enkya tujja kubanga enteekateeka zonna tuzirondoola bulungi. Farida Nakayiza njagala okudda gy'oli weeyongereyo n'amawulire agagambunze. Nze Ronald Kitanda, Davis Muhumuza ndi naye ku kamera, tuli wano mu bitundu eby'e Namugongo.